Kyagulanyi okufaana ne President Museveni ne Nawolovu asobola okwogera kino n'atakiddamu. Bwe yagamba abantu nti mulonde ndekera ebirala mubindekere twamalira mu kooti. Twava mu kooti omusango n'agugjayo n'agamba tugenze mu kooti y'abantu. N'agamba tajja kulayira n'alayira. N'agamba tajja kumalako mwaka kati tuli mwena. N'agamba sijja kudda mu kalunga gundi kati tuli mwako. Kati wali Nawolovu asinga oyo tekimuwuunye muntu oyiga muyige. Nti kati ab'obufuzi n'ebibiina bino batandikawo baagala kusembera ku Lusuniya so si kutwala ntebe ya bwa president. Eyo baagita eyo bagimulekera omukulu. Tojja kwewuunya mu bbanga ttono nga waliwo abanuupu abakoze omukago mu nkukutu balwanyire muli. Nga bagukoze nani n'ekibiina ekiriwo ekirala kyonna. NRM ne Museveni. Nga banuupu. Manyi abali bagukoze ne Kiraawo. Kiraawo n'abayuwa eri ne beesika. Kakati okugenda kwe mu Canada kwabadde we batudde mu Canada mukyala bamuyita Emmanuel Immaculate Nakawooya yangaye babadde bajja ku $300 meka interest okuyingira kati ye ekyadde kimututteyo kuwa Bobi Wine petition nti omu ku bantu bamutambulira ku lusegere babiri bamubba. Nayogera ko Wayisa Mufumbiro nayogera ko Nalukoola bamubba batya. Omukyala oyo yava muno 2017 yaleka mu looya we amanaging ettaka lye. Looya we n'amuweerera n'afuna PhD n'amufuula farm manager. Akolagana n'omuntu bamuyita Bukenya ng'agamba bafuna powers okuva omukyala oyo Immaculate batunde ettaka eryo. Omukyala oyo wankwataganya ne muyambako okugenda ku poliisi nga agamba ogwo omukono si gwange baverifyinga omukono guno gwaleese na guli ogwakolesebwa ku biwandiiko ebikyusa ettaka lye. Ani abikola ono looya gwe yaweerera? N'abalala bamuyita Sam Ositi n'omulala kati batandika okutematema ettaka balitunda. Afuna temporary court injunction. Omulamuzi agenda ku site n'abayimiriza. Omulamuzi atali ku site n'agisazaamu oluvannyuma n'agamba bagikola mu bukyamu naye nga tamanyi kiri ku site bamuyita Kazaalwe. Tamanyi kiri ku ground. Kati 2022 omukyalo oyo agula apangisa awa instructions Elias Nalukoola nga munnamateeka okugenda alwanyise bannamateeka ababbi ku ttaka lye. Awandi amugamba teekako injunction 5 kwadde $15,000,000 buli emu yateekako kwemu zo yasasula cash ziri n'amugamba instructions $10,000,000 n'asasulako 9.2 via bank transfer. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kale wonna osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo kubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofedde olwaziza n'okusomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi enkuyozaayoza olwaleero nyina Mwami Siraje Lubwama munnamawulire mutunuulizi wa nsonga musunsuzi waazo tugenda kwogera ebigambo naye agenda kubuuza. Siraje buuza abantu abatwala bonna gye muli ku mukutu guno MS balamusizzaako nnyo abafunye ebizibu nemba Katonda abagumye n'abafuniddemu oyozeemu bafuniddemu ebizibu mu Uganda mu erimu ku ntandikwa y'omupiira gwa CHAN. Atukubani President ng'asuubiza okuwa abazanyi biliyoni namba ne miliyoni 2. Naye ba President abali mu mpaka zino abasinga bawangayo in advance
munabya ne mulaalo nigwe omugamba okutala nti wona wangula nakola bwenti nja kuwanga owangudde mulaalo tebaawo ate kubanga alina kiyalesa awaka akola kituufu so abalabi baffe mbagamba nti nze amawire ndi kumpi gavaamu kati ndi consultant ndi researcher naye nga okusinga nkyagenda ne programu yange gye nakolanga ku BBS eya singa gwe mulamuzi nga njiyisa mu the Third Eye Media Center tukola investigation ku bintu ebyenjawulo nituyamba awantu abalemeddwa mu bitongole ebyenjawulo poliisi court DPP n'ebirala weewaawo tuyamba ebintu bingi naye abasinze okujja battaka ttaka so tugamba nti akyalina ekizibu si buli kizibu tukisonjola naye bwe kiba kitulemye tusobola okufuna ofiisi entuufu era ntukigobera ntulaba nga kiggwa okusobola okukuba ku ssimu yange eya 0708 702 164 eyo teri ku WhatsApp eya WhatsApp eri 0772 455 291 era kesi gye nakamaliriza esooka mu bintu ebyo ekwata ku mwami Galiwango owawa Galiwango wa Akurite Entebbe President Museveni bamuwa eka namba mukwano gwe na nyine Akurite Museveni naye nagiwa muwala we Mugalanda amanyiddwa ng'Omugalanda Diana nafuna omufere namuguza 5 okwongereza kweri emu awo wenyini bamuwa neiba we yalina 10 kati omufere namuguza 5 nanyini we yagendanga okulaba Diana nga poliisi amagye gamugoba nga nabali abafere bagamba nti oyo mulalu nga tazi ne chairman omulalu ne baba mulalu naye nga ayagala buyambi omuwuliriza era bamusiba n'alemala kati atambulira ku muggo ali Lugazi eyo namutuukako ne mukolako interview naye kye nazudde nti omusango we guggwa omufere bamugamba asasule biliyoni 2 ne interest nasaba kooti nti bannaye munangiire mu bawejjere sizirabanga nako kati wempandika story nambuuza president nti bw'oba oyagala olwana kibbattaka oyo omuwagizi w'emyaka 7 ettaka lyabaddeko ebbanga nga tayagala talina interest yonna bamusibye alemadde lwaki togamba muwalawo namusasula mu kifo kyoli kuba oli tekyasobola kukola ki ne rights zonna omukyala yazikola ki yazina naddala okuva lubayawukala nebbe yasooka kati nawulidde amanyi nti alina omulala so ekyo bw'okijjawo tujja kumanya nti oli mulwanirizi wa ttaka atattira muntu yenna kuki neddala talina musango nawulira yali agala kusasula naye bano balwawogo ne bamugamba nti let him go to court omulema agende naki mu court so ezo ze zimu ku issue zetusanga mu byettaka Siraje njagala tugende butereevu ku kalulu ka SEC wakati wa mukwano gwo ne speaker parliament mukwano gwo yali speaker Kadaga naba Kadaga nga ina abataka abamu odoza member be nali mbayogereramu nga ebigambo byakozesa okukomerera Anita Mongo nga bizibu nnyo Kadaga obusungu bumukutte n'atuuka ne wano n'okwogera ebigambo bwe bityo nti ono ow'ekizigo simanya yakajja tetusobola kumuwa bwa imaamu akalulu ka SEC katuse abantu kabatusiza wano nga Bakadaga sedowooza nti ka SEC kokka obululu bwonna mu bumyufu bwonna bulwadde bwa bigambo mu gavumenti ne mu opposition walaba akalulu ke nalukoola akamyufu ebigambo wabiwulira abalala ne bagenda ne ku malaalo okukakkananga mukwano gwange nalukoola akoze eki awangudde okukakkananga bagenze mu kooti bamugambye akole ki nti ya campaigningira ku polling station nagulira n'abalonzi bali mu apiiro tulijja kulinda ebivaayo naye bano beyawangula tebannaba kukakkana nakati tugenda mukalala of course tugenda mukalala
kati nze nalukoolanga mukwano gwange namuwagira okugenda mu kalulu ako era ne mbuuza oba nakuwangula mu kamyufu ogenda kukola otya namugamba osobola okujjanga ggwe ate nga yeetaba mu kamyufu natunula mu kandi bameka beetaba tobalaba baalimu nti baalimu mu NRM ne mu opposition kasita bagaa tojja kukkirizibwa bw'ojja n'oyitawo bakwate bakwembuleesinga ng'oyiseewo neera omuwanguzi teri atayagala muwanguzi walaba ekisolo NRM yalina owaayo independent chairman wa district naganze ngenze ne independent teyayitawo walaba e Kampala Nupu yawa Nabila tikiti ukwabo yayitawo kati gundi ekuyambako naye nga naawe olina kuki olina kumaanyi so ekyokugamba nti waliwo kati tudde ku Kadaga Nanita Among Kadaga bwajja wava ku bwa deputy speaker najja ku bwa speaker yalina amaanyi mangi Obusoga mu Uganda yagendanga mu bitundu ebyenjawulo yagendako mu Western eyo yamugamba obusobozi bwe tubulaba ng'osobola n'entebe ya president sibe bamuleetera ebizibu abo era ekyo kyekyava era yatuuka n'agenda n'abagamba nti nze sisuubiranga kubeera president nenjagala wano wenkola ki wendi yatambuza yajjanga n'asaka ebintu nga biwaako ebusoga gyakiikirira si busoga yokka si kamuli wokka ne busoga walaba amabaati agamuleetera ebizibu tegaali mu kamuli gaali mu jjinja jjinja si gyakiikirira naga nti bansaba ne baŋŋamba gaabwe era sigenda gasasula gajja kugabambulula bwomusoga mubale sente nzikoleki nzibawe n'agenda eyo n'aleeta ebintu by'abalwadde n'abitwalako eyo mu Kalangala obungi bwabyo nga tebituukako na gavumenti ya Uganda kati oyo ye Kadaga ekisanja kye eky'emyaka 5 nze yampaako puroguramu ku BBS nga gisasulira miliyoni Parliament gisasulira miliyoni 2 buli mwezi natukola puroguramu mwezi singa gwe mulamuzi ngera nkola bino bwe biti nga bakama bange be ba BBS nga batwala 90% nze nentwala 10 ne bampa n'omusaala we yaleeta ddiiro naye Kadaga abantu bamuyisa bamunyooma nze bwe nafuna nali omu ku ba technical advisors be abatali bawandiise na bamusaala n'abamawulire abalala mwe bali bakaterega bantu alinga 5 era okiseera kyatuuka ne bamuwaabira ogwakubba akalulu kamuli nangamba nfunira looya nga si wa NRM nfuna omwami gwe bayita Lubwama yesimbawo kweyo mu Lubaga North South yagenda ke Kamuli ne tulaba nga buli gombolola gali amagombola 8 nga mulimu nayikonto Kadaga gye yabawa naye nga nayikonto ezo ziriko akapande akapya yakaliko donated by the right honorable Rebecca alitwala Kadaga netukomawo yangamba Kadaga olina obusobozi bwonna naye tojja kuyita ku musa mwalimu okuyiwamu obululu mwalimu n'okugaba n'okugulirira abalonzi ne mugamba nti nayikonto ziwagabya omukono ogwa ddyo ogwa kkono gwaziraba tosobola kugaba ate n'oteekako n'ekipande n'erinnya obanga abalangira nawano abatuwa obulya batugaba donated by mu busiraamu ekyo oli bw'omuwa sirika ne mugamba tolina solution mu kooti bw'oyita ku musango ogwo nga looya gwendeesa alinga alaba nti mufiiriza omulimu kyokka nze nakoze eki ne mugamba gwe ono musasule sente ze oyogere n'omukyala ani ali amulope Salaamu Musumba looya muto mu Busoga looya muto Salaamu byali birala nangamba omukazi ali arrogant sisobola ne mugamba nti mu arrogance ye noonyamu omuntu mu Busoga guweesiga nga kyabazinga abayite indeed kyabazinga yabayite n'abatuuza n'agamba omuwala nti gwe bayinza okuba bakubbye nga kituufu osobola okuleeta wano wa sipiika Mukamuli mumanyi mu Busoga tinedda nti sisobola kati okyali muto
tuulako wali bakusasule sente zo noloya bamusasule ono tuwe chance y'ekifo ekyo tukifune era yamufuna omukazi n'akola ki n'atuula ne looya n'asasulwa kati ebyaddirira ku parliament amaanyi ge yali alina n'obusobozi bwonna na biki yajjawo enkola y'aba MP abeewola okwekwekanga mu parliament nova mu ssaawa 5 gwakolako mu parliament tobalanga ssaawa parliament yawedde edda nga bali omu ofuluma ssaawa nafulumanga 3 obudde obusinga naye era nga mbalabawo banga batya mabanja abasinga bamanirenda siga nti balikola research kwa MP abane research alina suppose okuba research amuyambako ku kintu kyatategeera naye nga bw'ojjewa right honorable Kadaga nti nina ebbanja nga ayesobola okuwayo triple B oba 3 namanya nti padiem kajja kuyambako okendeeze oba waliwo obuzibu omanyi ebbanja mu parliament kasito okwata Kurani wa Bible n'olayira ababanka babeera wano ku bbali nabano bampaaka myu kuwente sabu ffe tulina rate tukuona ne tukuweyo mmeka ona ne tukuwe abo bonna uzituuka abalonzi ne bazirya okusasula kuba kuggwe kituufu kuba baba bakuteeka mu kubyakulya fesi kubateeseza okusinga kyobola parliament eyo ey'ekkumi bonna baagwa abasinga ne bakola ki ne batadda kati Kadaga parliament eyo bw'aleeta ebiteeso nga biyitamu nga bamuwuliriramu tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo nga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors natyam kiri kibamwogerako nti osobola n'oba president yes nga bagikomandinga era naye simanyi bameka baali bamulwanyisa naye omu gwe nalabako yamala n'amwetondera Alan Sewanyana yatwala Ibrahim Kasozi onagenda okwesimba ku bwa road mayor yetonde nali munga nange ngenzeyo ku bintu tebirala n'ekizibu kyange omukyala alwadde biki bali mupya baali bamulinze ne babagamba te right on naye walina omukolo otajja balaba obudde bukoze eki bugenze nibalemerawo nga balowooza ajja kubaddiramu naye Kasozi nangamba gwolaba ffe tulinze gwe naawe genda okola ebibyo nemuga nti anze nayala mukubirako kajjambo kokka tuba twakakimala mukamwa azira ayera kulya poliisi ye naga Siraaje bagambye gwagala okulaba yekka lwaitonali bafulume Kasozi nagamba laba kisaati ono nze omubaka baganya okunda bali wano kati kyenategeera oluvannyuma olona Kasozi agenda neyetondera yatwala Sewanyana amwitundire era baddamu ne bakola ki ne bategeeragana bwe bituuka ebyato gikwatako yali aganye okukiyingiramu jukira olanya yayombanga nti tebampaamu kuvugamu tebampaamu kwekyo n'akimukwasa nga amanyi kyonkya olanya wakituukamu ogwasuula n'afuna trip e Russia n'agenda yawandika nkomawo ennaku 3 naye yamalayo wiiki kati president alaba ekintu kiganye okugguka akubira right honorable nga bwe yalaba kino ekya kujagaali nga bagijjako tenda n'akubira deputy Tayibwa n'ayita abantu newo miliyoni 8 ezatwaza Kagabo nezimu kati ali ku ttale abalala ne bazeegaana abalala ne bazikkiriza ekyo Tayibwa n'akiyisaawo kati Kadaga bw'agaana president amukubira essimu direct n'atagikwata naddamu yagiteeka bwe yagiwa n'amugamba gye ku loud mpulire ng'agigaana n'agikwata n'amugamba that thing must move very fast era yakimovinga baye mupi ne balya
sente zaabwe zibalya kati nga opposition tebakoze eki tebalidde batuuka ekiseera ne banoonya kolamu balaba egenda kuweerawo yadde nga mulimu abalwadde mulimu bakinga walaba ku by'emmwanyi Anita bwe yagamba nti can we get the number nakino baakikola kati ne bakwata ekibokisi kya ssente miliyoni 7 ne bagamba ab'opposition bazibawe bazibatere ku account on condition tebabagaana kuwakanya naye osigalamu mu parliament kola mwekole ki ewere bafulumanga ne bakugamba bamawulire kino tukiwakanya ne baddako mu restaurant katonda ne banyaka caayi ne bakomawo nze navaamu ssaawa 3 nefuna board ogenda kusinga ku musunsuzi ku Salt TV bonna ab'opposition abasinga nabakola ki babalekawo mu mateeka g'okulonda bw'omutandika okulonda muggalawo olugi bwe mulondera naye baalugulawo ng'olaba n'abakanula bajja ne balonda ne babazaayo mu ambulance kitegeeza nti akakalulu yali akola ki ekyavaamu gy'emiggo egyakubwa zaake egyakubwa nambooze n'abalala Batonda bw'agamba buli muntu yenna yayonoonye material ya parliament agenda gisasula akyogera mu lukiiko lw'amawulire ne mukubya ne mugamba nti batuufu ogisasula naye nga bali ku bitanda Zaaka ali ku kitanda Nambooze ali ku bitanda olwo Alani baali bamukubye ekiguluneedi ekyayingire mpya omulala wanti so sino obalaba n'ovunaana abalamu so sikola ki kuvunaana bafu era yagenda Bugolobi n'alaba ku Nambooze n'agenda alaba n'abali abalala n'akola ne facilitation n'ayogera ne commission ne ba facilitating essente bagende bakole ki ndowooza Nambooze yazembayo ng'ezigaanye naye oluvannyuma yagenda kati ago amaanyi ge yalina kadaaga kati wekituuka ekisanja nga kiweddeko Museveni agamba alina kuvaawo wano bw'omulekawo ajja kugaininga amaanyi amalala affrontinga Jacob Olanya akalulu kaali Entebbe nembu baateesa tebateesanga oli afuga ebibiri bwamala onoona akwatemu ani agamba nti endagaano etuukirira endagaano y'ebyo teriiyo teri yali agituukiriza okuggyako omuntu omu Kyanjya n'abalala abatonotono Kyanjo kunale bukyanjo bifuga bibiri abakudda ku kyakusatu nga si mulwadde so ebyo byoga afuga bibiri bifu bw'ayagala okudda olwo n'amaanyi n'agamanyitaku Olanya ne bagenda mu kamyufu lwali lwa mukaaga lwe bagenda mu kamyufu Entebbe nali kusimba nga nkola analysis nga ngamba nti Kadaaga agenda kuwangula n'obulu bwe buti kuba majority ya opposition agirina baali bapyajjukira amini aba independent ayinamu n'aba opposition n'abenRM ayinamu mba nkyali ku radio nga tuli mu break azira kulira gundi ya Kadaaga nakubanaga omukulu awulidde program yo naye aba independent bonna abalina gwegambye alinako abamu nemugamba ekyo kirungi nze eriyo observation ya namwe mulina okuba ngenda okufuluma studio nga waliwo brigade yangamba nti omukulu president awulidde analysis naye agambye gikolere DP bino si bya DP mazima nabwenkanya akalulu kafu kagenda kuba kakiyeekera era ndidi kaali kakiyeekera Olanya bw'avaayo nga bamusinze nga alina obulu 19 yagamba obugatta ku bwa Kadaaga president anoonya Kadaaga tayebwa n'amugamba nti biveeko ebyo ngenda kuwa wakifuuyo yabumuwa si we yava okugenda kuwa kati bamugamba nti waliwo omukyala atutte waliwo nabe batutte Kadaaga naye ayinza okuba nga n'okunywa obutwalo bunywedde agenze akaaba n'amukuba essimu nga teziriiko paka lwe yafuna eya maama we nga mwanyina zaakomeo biri byawedde nsonyiwe tukole ffenna kwe kumuwa East Africa n'amuwa n'obwa deputy lwatakola wamulabako mu office simulabanga nawe olaba parliament nga simulabako kufunga ine report gyaleese kati yalaba nga kumanyirivu we tayinza kulemberwa muvubi kituufu abavubi ekyo ne kitambula bwe kityo kaakati Kadaaga president agenda okulaba nga Namongi atandise okuyita wo
yetalangiranga kwagala ntebe naye ebintu bye bibaddemu okufuna sente mu kumobilizinga sente wano nawali bajukira nti basibaka bamawulire basatu nga bagambye nti bamubuulirizeeko bawandikidde igigi omwali Jeno Bigirwa si wa mawulire omwali Francis Matovu Mbuto si wa mawulire Buto omwali Mugalula owa Red Pepper no New Vision nange nali mpandise story tebakuyola tebanjola era yantuukirira nga ayagala okumbuuza lwaki siyola nabaga nti nze mugezeeko proof njirina ennyumba gye baali yoogerako ya Karimu awo Waswa wano wa Trade Towers. Yes. Kati Karimu mbadde naye emyaka mingi. Nali naye ng'akyalina Ddembe nga mutabani we yankyaza ku Ddembe FM. Ne mu complaininga ko nti no tamanyi mawulire. Mpaayo omuntu wa mawulire. Naga nti namuteekaawo kumukuumira awo gwikola byokola ebibyo. Kati olumu mugamba nti ndi serewe nga ndi chairman wa Gaba Nation. Ne waliwo omwana gwe bayita mutabani wo. Sikamberenge kinkwasa ennaku omwana oyo tosobola kumuwa business nene nagamba omwana mumanyi bamuyita Eddie naye si wange nayagala maama we nga yamuzaala dda muyindi omulala ne mugamba mu Buganda oyo aba maama wo owulira kati ng'omwana gwe nafiiriddwa namukuza aba mwana wange webituuka ku biological ekyo kirala naye tekikugaana kumuyamba kituufu nagamba nandi muyambye naye kimanyi nti mpulira amawulire wano nti abba n'obusimu nze sobola kugwira mwana oyo kasimu ne mugamba ekyo kyennyini tekijja kuvaawo ajja kubba nandaweya nga gye baasiba ku Fonopondo muweeyo ka capital olabe oba akyukamu tekakusala nakwata $4 million nampa n'ekinaana kyange $4 million ziwe Eddie wayitawo emyezi 3 nga alemedde mu mberenyi kati sente yaziteekawo namutuukira ne mubuuza nagamba munnaye bagenda okumpa nga nina amabanja nago tegaggwayo ate nemberenge daily income wensiika ofuna ekyokulya naye amabanja gakendeerako omusajja ne muddira ne mugaba omwana yakola atombuulira naye mukyala wa Karimu bwafa owawaka omuyingi wayitawo emyezi 3 nambuuza Eddie gyali Karimu yakubuuza ne mumutwalira Eddie kati ye director w'ebintu bya Karimu byonna nga bw'obadde olaba mutabani wa Sudiri hoteli zonna ezo property biki tosobola ku accessinga nga tebuuza ku ekyo kitegeeza kati waddamuko omulabako namubuuliza twogera lwakuba teyandaga nti asiimye era naye nga nze mwagaliza obwe buyambi bwenkolaki bwenasobola okumuwa so nkuzaayo ku Anita Amonge nti batandika story eyo obakwata bano ne batulugunya abamawulire n'abalala senior state attorney yakola report n'agamba nti tosobola kusinga musango guno kuba bano si be ba whistleblower bafuna bufunyi whistleblower yakola whistleblowing erinnya liri wa igigi Betkamya ate Betkamya aganya tuwa omuntu oyo kati tusobola kuwangula musango guno ne bakonayizinga alupo ne gadaga ne bagenda ne babawabire ne bakola bata bakonayizinga nani Anite ne yani ne DPP Naga gugende report egaba mwe te kugende gikwaggwera tiyali biyonge kusaidi ya Anite ngogwe bukede yogwettaka kuyadde asubirako kati Anite afunye amaanyi mu parliament kiseera kyatuuka nga abamabanja batulugunya ba MP bano Manerenda twakuwala zino zigizebwa ezigenda kukwata n'abagobawo kati kigambibwa nti y'omu ku Manerenda abawula babaka ba parliament abamu abagadde kyova olaba nga Ssekikubo kyamubeera ddala okuyisaawo petition ya Mpuuga nti y'omu ku baali bafuna looni era yagamba nti yadde oli yali kyaba naye fe tuwaabidde Mpuuga ne banne
naye ate niwandibadde mpuuga ezo sente oli yakiyalinga meeting ba Francis Bwenja baali ba speaker ba Edward Sekandi ba Kadaga era ensobi mpuuga gye yakola ku gamba nti nze sizifunanga kooti negamba nti yali yazifuna dda in fact yewe amalo kyogera kufuna ebitaano so zange zingamba ti yali atekwa kufuna binanga banne kati ekyo kyamuwesa ebitaano yalina ebbanja ku data mine data mine wongere ekikumi ne president ng'akimanyi era teyakirwanyisa kati abaali baagala omufunako enjawulo teyazifuna yakiralingako ku bbanja bw'aba yafunayo endala nga zino zibaagala ezaddako ez'abanene tebatera kuzoogera mpozi nga waliwo afuuye endere ezo abaazikolako whistleblower baali mugundi mu NRM secretariat nga abasajja bagabana ssente fe abakola ekiro n'emisana tetulina kyetukola kyetufuna ekyo ne kiggweeraawo katuddeyo ku Anita njagala Anite ne Kadaga yayogera nti nze bannaaye njagala ebisanja ebyo kuba speaker kuba deputy ng'olanya waali olanya bw'amalako ebibiri nange nkwatemu alifootina emyezi 9 olanya naafa n'alwala kati president yajja both nga gwayagala okufulonkinga asanga Anite omukujjukujju aguze seeke ye yonna sente bagenda okulonda sente nkugambye nti alina sente teyatwalako 3/4 ya parliament n'agitwala e Bukedya teyalambuzako president essomero eddwaliro teyatwalako first son Bukedya nga ye mugenyi omukulu kati gwe tobuuza sente azigyewo nti ye abadde mobilizer mu FDC nga Tayibwa bw'abadde kati ate n'afuuka chief mobilizer nga gwe oyagala okukyuka bwoti n'omulabamu omanya otuuse wonki ew'omukulu Alan Sewanyana mulamu ne omugenzi yafa omugenzi Muhammad yani Segirinya yagendako okusaba loan ya billioni 1 yamugamba gwe alina omusango mu kooti tojja tusasula tujja kuwa garantawo kigambibwa nti yali Anita Among ngabaga nti olukaaga lugenda lukole ku petition y'omusango Segundi ejjanira gwawaaba ebino bikozesa era olukaaga lwakola nti omusango bagugobera ku technicalities tebamusaabaga n'okusavinga prison oli gye yali Segundi Segirinya mukomera nibagugoba naye nga omulamuzi alina amagezi oyinza okuga nti Segirinya yasoma ng'ebibuuzo yatuula ku O-level yafuna ku muwalamula ne A-level yamulaba kati waliwo abalamuzi nawo oluusi n'olabanga nabo bakola kyakiralu naye nga eyo yembeera gye bakoze eki gye bakoze ntuddeyo abakyala bano ababiri nalabye Kadaga nga ayogera ebigambo eby'obusagwa Kadaga atuuse atya wano okwogera ebigambo bwe biti abakyala ababiri batandikira bazze tebakwatagana Kadaga teyali mu kulondebwa kwa Amongi Amongi bagoba obofu fumbi nibaga nti both bagamba nibabalaba ba speaker badde bajja nga basooka kubeera ba deputy nibatuuka ne ku Kadaga naye yali deputy nibaga nti noona abadde deputy omusajja kazi yakafa tekaligamba kulonderawo kiki ekituyuzayuzaamu ng'ono abaddewo tukola ki onadde buziwa nibateekawo cosmetic election nibavuganya ne basaalirwa oba Jane naye nga tewali wa NRM yamuvuganya president n'akigula ayejusa luvannyuma nga waliwo ripooti zawulira sente zino waliwo ezamuggyako enviiri simanyi oba zaava wa Sudan nga bagala mwongera extension eyaba MP okupangisa ekizimbe kye kiyidde mu Kampala baga nti waliwo ekisente kyajja ne babeerawo yali akulira poliisi n'abula n'agenda mu America n'ekisawo kya sente nga yali abitwala wansi w'ekitanda ky'omukulu naye ekyo tewali alina bukakafu bwakyo naye omusajja teyakomawo ate jjukira yagenda n'olanya ono yali owa security ya Amongi yes gwe bagamba nti yabuze kati Museveni kye yakola waliwo abakola
abakavalinga kooti kibaita circumstantial evidence sene wategeera ekyo n'agamba webanga jukira Sudiri yapangise ebizimbe ebisinga ne ku Kingdom okuli Kadaga ne Fiona Birungi n'agamba nti waddawo ekizimbe ekyo tebaddamu kipangisiza ba MP bagyewo kino ekiriko Ministry ya Land, Sea ne Prisons ne Education bakinovating bagira bakolerawo nga parliament eri bwegwa eya loko jukira neza loko ezavayo batekako bloka bbiri buli lunaku akanya kona nyodo nete wakitambula ekyo nikikola ki nikibeera awo so president bw'amanyira ekintu ekyo enkayana ne zituuka wano ku climax yali kunyegenyege eno festival ebere jinja buli mwaka amoni naga tujja kupromotinga bya buseegu tugisazizaamu Prime Minister Nabanya naga nti tujja kujjamu ebituufu naye gende mu maaso naga nti over my dead body Kadaga omuliro gwe wamba ogujjukira mwegiri temulinayo emasulo eno temukola kino kyemulabye nakirwana kati president yabeera ajja kusaawa nvanyuma talaga kalaze olutalo olwo baali bagenda okukiggulawo nawa Kadaga ebbaluwa ekiggulawo era n'agamba nti ebeere annual event ya buli mwaka eyo event eringa bw'okola hijja nti ogenda n'okola hijja n'okugamba salente n'ogisala nga toliddeeko nnyama abasaudi ne bagisigaza ne bagikolamu biifu ne batunda nga naye osasudde ne hijja kati wali ennaku wiki ogw'ekumi ebala lwebeerayo ogw'omwenda wooteri za Kadaga ziba zijjudde wooteri obwo buliraanyewo kati bwe zijjula buli ati n'abantu mu mayumba gabe bavaamu ne bagapangisa babuyinza okuwa sente za myezi 3 naye nga bapangisiza weekends 3 kati chapati eva ku 10 ku 3 kitegeeza business zitambula yes kati abo bo bajje mu bwavu mulimu ebyobuseegu naye obo tunuulira oliyo kiwakanya mu Busoga kati awo Kadaga nasikowalinga wasikowalingira awalala mukyala Anita afumbirwa omusiraamu gwe bayita Magogo nga namba 2 natandika nga ogenda ku mikolo nze maama wamwe kati president yatuuka ekisa n'agamba waayi nva ku Buyebukodya tosaagala kulaba ku mukolo gwonna munene mu Busoga njagala kulaba Bukedya oba awalala wonna era emikolo gibadde waliwo fundraising yali mu PM yasindika busindisi miliyoni oba 10 oba 2 teyagendayo kati awo ng'amukuumira awo kati wekituuse ku kyabazinga Kadaga n'asikowalinga tesooka n'amumutwalira ne bakyaza era olabe yateekamu nnyo amaanyi ne ssente okulaba ngo kyabazinga afuna omukyala n'omutabani naye n'awaayo ente awo ne babanga bali atipa kati we bituuse wano ku kya seeke oli najjayo yasooka okulangirira ono yali asirise naye nga akyagala kuwajjukira ye ani asooka okulangirira Kadaga Amongi mu kino ekipya kati asirise ayogera naye byeyayogera temwali kuvuma temwali kuvoola na ono wasituse n'amaanyi ani Kadaga nange nalabye maanyi mangi kazi yagwa mu bizigo waliwo oba mukuba ebikonde waliwo wotateekwa kukuba waliwo baga nti wano ye yakubye ku nnyama ate n'afuna amaanyi mangi olw'okuba akalulu akakamyufu akaba MP akabaddewo buli muntu yenna ebitundu 8 ku 10 ekibadde kirwana Kadaga bagudde si kyendolowooza okugjako Brandon Brandon basoose kumulangira nti agudde oba bafulukinze batya ndoze zi petition eziriyo ne Magogo be bayiseemu ate Magogo mwabaddemu element y'omukyala eyokukola ki kuba omukyala ebusoga mulamu Kadaga ebusoga maama kati olutalo luli wakati wa maama ne mulamu naye teruli wakati waabo bombi luli wa President Museveni yes lutya ate senga
president tayingirawo kutawuluza nkayana zino nkayana ne bagenda mu kalulu kubaka na kagenda kubaka mugongo nga buno butulabye obwa beauty contest twabeerangako ne bameya Sebaga buno bwa box kitegeeza omukyala ayiye ssente mu balonzi particularly Busoga mu Western mu North n'awalala kati bana abali ku kwoli nga hagenze mu merit ku ssente eziri mu kalulu kanayinza obutakola ki obutakawangula ani Kadaga ate bwatakawangula Museveni yaba agudde e Busoga kyoma Kadaga so commandinga Busoga ne gano wa Museveni akalo asobola yakikoze mu kamyufu olaba ne yali yamwetondedde yagendeddemu ani Namuganza nze ndaba Namuganza abadde kati enkolagana ye yaddamu ate kati boddawo notakiwulira balonzi basigala bamanyi nti oyo mulabe wa mukama waffe uddayo no bagamba bannange oyo yakyuka waliwo no gubasiba RCC waayo yani RCC waayo yali wa UPC aliwo yenna musajja wa UPC bamusibako ebiseera ebyo mabega kaawo ne bamutaba yali akola ki RCC awo mu Jinja yesimbyewo nono nanyini baba baliyeko aha nanyini baba yabadde kuwani ku Kadaga nanyini oyo abadde ku Kadaga naye oyo RCC agamba nti omusajja yatu simanyi bakituufu ni yakyogedde ku mpewo ngamuwulira yatunze ekizimbe kya East African ekyabayindi muzungu ejjinja Museveni n'azigaba ng'abantu awamu afunye nga 8 wala 9 nga babala omwana omukazi alina olubuto babala omutwe ne babala olubuto ne babala n'omwana ali ku mugongo yes bana balondesa benaale tolabye ku kirifu nga balonda babala n'obwana n'obwana obuto nabwo bwaddemu akakalulu kakati ako ke kalulu akabaddemu toyinza kugamba nti ogenda kuwangula Kadaga ng'okozesa ennamba eyo ate osobola muwangula ng'okozesa ssente kubana kalabye Makerere waliwo parishes 2 Makerere University naliyo saa mukaaga nga omusajja ngamba uzoya 7 kitungo nga nzigalawo saa mukaaga ezaddi ez'emisana anti kalundu kali katandika mukaaga yezaatuka mukaaga tugenda kwera 7 nagawe ziwera 7 kitungo ne mu dakika nga 5 abalonzi nga 12 bava mu hole ne bajja kuona returning office ekisabu ne bagamba gundi gundi ne balonda ne bava ku eyo ne balonda wali ne balonda polling station nga 7 paka wenavaawo abantu bebamu nga bava ku eno ne bagenda kweri yes ne bava kweri ne bagenda kweri kakati amongi nono Kadaga nkuganye president asirika ate bimutuukako agenda kulinda Amongi asasanye ssente zonna batuuke wali amukolenga Kigongo kimanyi nti Kigongo bamujja okimanyi nti kati president alina abantu abavuddeyo okumuwemukira ne boogera ebikyamu byonna eyasoose yabadde Kayanja namulabye wamunyumizaako ko oba munzite nze naleeta ekintu kino tuyinza kukijoga waliwo omuntu ogwo bawangudde muganda we Kinyamatama yamuwangudde babu naye ebigambo byayogera nga bikambwe yagambye nze nafiiriddwe omwana saagala mu nsimesime naye twakuleeta oli mwavu kati nga twogera kati oli mugagga tetwogera kati amanyi waliwo RDC we omugindi gwe basimbye ku mukyala we namuwangula Bulora ne Bulora ndowooza abadde n'obuwagizi yengo kati ye alaba nga president yamuvuddemu ekyokubiri alaba obwavu takyalina kaki kasente ekyokusatu ye mukyala we bamulabamu mukyala wamu emmotoka ennene mukyala Margaret Ziwa ng'avudde mu yala speaker kati ye afiiriddwe omwana omukyala afiiriddwe ekisa jjukira bajjako lumu abasatu maama taata nga Trinity n'omwana maama ne babawangula kati omukyala bamukubye ono teyajjeeyo bwenyi n'omwana teyajjeeyo omwana yali yayongerako mu kamyufu Katonda n'amuyita mumpita erowoozebwa nti okusinziira ku njogera
ya babu tajimatira bwe wasoma psychology of influence agamba nti nsirise alinga mutusima tulina benje tusobola okwogera exactly katuli mu kalulu akavaawo mpitewo ani gwoleka ani gwotwala chobola president bano abamaji abasinga abatwala na mugisi mufungize bayirweru kasaba tandika okwogerera mutabani nga gagenda kuumula yagala sente mmeka kati olaba ne group eddako y'abakatumba kati awo wetuli kati busoga president tagenda nkakasa tasobola kukuleka kalulu kagano kagende mu box agenda batuuza bwakagendamu abakulisikia kufiirwa busoga newankubadde nga ajja kuwangula naye uli yagifiirwa anti kati ajja gifiirwa yafuna ababaka ba parliament naye ng'omuntu teyagiwangula ayagala gizaawo nga bwe yakola emabega ku Buganda nti Buganda yali tasobola kugiyingiramu bw'atyo tayise mu hajjati kuyita mu Katikkiro hajjati na myalo namuga tulina sikiringi gundi ya Masaka twagala ogiggulewo kolagane nawe okuwa abavubuka emirimu nagenda nagigulawo nawaana president nagenda amuwaana eyagenda nakwata akazinda naga abantu bali bubi tebamugoba kazinda kasale ni kusasi genda tujja kulaba kakati neeno nga toyise mu Kadaga nogenda kati mu campaign nga agudde ogenda kulaba ebigambo Kadaga sirajo ngamba nti Kadaga chai bagamba gundi aveye mangu ensonga gikwate nga yiye kubasobola okulinginga fencing ekifo ekyo ani Kadaga bino bibamuwadde simanyi ba deputy prime minister temuli kubata tagena ko kufulunga presenting report ya East African ali under secretary bamuwa sende asaba lusi ni bagana wali yali yeyoleda ko nga Kadaga bwakola nga monge bwakola kakati ate ayole eri oyagala ate kumuleta afutubale mu busoga kuba yafumbirwayo si kibi kubeerayo naye abantu ababira sobola basigaza naye nga abasigaza nga tebagenze mu kaboksi nga batuuzizza ne bateeseganya abatuuzizza bw'atakikola busoga ajja gifiirwa kuba olwedde ya carving off north eyagimanya eri mu ngalo ne kati kubabiri yasinga kwetaaga ani Kwanita Mongi ne Kadaga president Museveni yasinga kwetaaga ani pana bino yetaaga Kadaga kusinga oli abadde alina byatuma Kadaga byatatuma Amongi waliwo ekiseera wekyatuukanga appointment ya Amongi ku president nzibu okufuna paka lwe yagamba awo nti ekitiibwa ninaye obubaka bwo omutukuvu papa awo nakola ki so talina access walabye wona webagenze balina gye bagenze ne president ne Kadaga naye ate Kadaga akugamba nti ne mukolo gwaba speaker tiyasobodde gendayo kubanga aliko envumbo ate nayongerako nti ate ey'obubbi kigambo ekyo kyadde kinene kakati ekyo kitegeeza mu kalulu kano mu kalulu mubeeramu malice and sabotage era wabeerawo director w'okusiiga ekifaananyi ekyo walaba omugenzi nagenda weyateekanga obuwanga bw'abafu weruwero ani atalabaga ku buwanga buno talonda Museveni walaba ku babidandisali olina weekoledde londa Museveni yatuuka ekiseera naye namwesimbako oba yayita nake yeekoledde kati bwe yavaayo n'ayogera nga atandise okuwandika direct letter to president nga zikoona nga muyimbulira aba URA yamusaba omusolo negini ekiwatule na kati interview gye basembye okukola nga mulwadde musajja atumulwadde kati n'omulala mulwadde Mayanja Nkanyi eyo group yali emu nekiva eyinda bebatandika Sapoba bebatandika gundi yavaamu Monitor abo bebaki abasomera mu India na kati bamubuuza interview nga nesenga ekibujitedde ku makya Katonda nakugonomolako obwa president kikiwandikoledde eggwanga nga Museveni yakyaliwo mbumuddiza ekikulaga ki nti yaggwamu kati addayo buzi kusaba busabi president akwata abantu be n'aba kasukeeri nakulondayo nagajjangu okolekana nga bwe yalondayo Bukenya yali vice president naga kati gwe mu mazigezi gange ku Kazambi tobazi ne Kazambi tobazi gena ne Kazambi
Mukama wange abantu tebabuuzizaako eriyo seeke eriyo bagenda kuyita abantu mukasenga tebanagenda mu kalulu ate kati olutalo luli wakati wa Ddanga Doi ne Kadaga sobola kukkiriza kubeera kulabira kulonda kwange sikwesigira ddala Ddanga Doi lwaki tebamukyusawo nga buli omwama mwemulugunyaako baali bagenda mukyusa ne wabeerawo ekyajjawo naye yawona kati Kayanja ono mukwogera mu kumulabako gwe nga Siraaje teyagaliza yengo omuntu yali talowooza nti muganda we yalina okukwata flag eyo no okweyagaliza kwa buntu naye ayogera ku ngeri gye babbyemu akalulu ate nga bakozesa drone naye ze yakozesa mu Wembule ndowooza okirabye yakozesa drone ayogera ku bunyazi mu bintu bino byennyambamu eby'ettaka waliwo omukyala aliyo Kayunga yagamba gwobeera Kayunga tinaba kuzaala Kayunga Kayanja yanzijjako ekyapa kyange ekyokukaleero bagenda kumpa ssente nakatampanga ssente amabanja gandi wano nkyamunoonya kuwulira kyayogera Kayanja naye obunyazi gye buli tebamuwirako nga bamukyojjanya ku ttaka eryali wayogera ekireka sayidi awo ebiseera so abantu bamala okufuna ekizibu ojjukira nti waliwo ekiteeka okukolebwa kwaye abagamba sibatya nemba obuwikiteebwa sibatya obukosi yalwana kati alaba nga batandise okumuyisaamu amaaso lwakuba simujasi naye agamba nange sibatya oba mujja munone negatte ku mutabani wange kati ebyo ebintu bwe biti byogera abantu bavumu ate ababyogera abatono bakiikirira abalala bakiikirira bangi abasobola kwogera Owaye Kyagulanyi abadde bweru eyo Canada naye na interview gye yakoze abamu bagamba mbu ebibuuzo biddamu bubi mbaga nti ebibuuzo byamulemye okuddamu ne statement gye yakoze nti amagye tugayina kinaba kisoboka tujja kukwata emmundu tusobole okubeera nga tujjako mu 7 Kyagulanyi okufaana ne President Museveni erina oluvu asobola okwogera kino n'atakiddamu bwe yagamba abantu nti mulonde ndekera ebirala mubindekere twamalira mu kooti twava mu kooti omusango n'agugjayo n'agamba tugenze mu kooti y'abantu n'agamba ajja kulayira n'alayira n'agamba tajja kumalako mwaka kati tuli mwena n'agamba sijja kudda mu kalulu nga gundi kati tuli mwako kati tiwali nawolovu asinga oyo tetemwewuunya muntu omuyiga muyige nti kati ab'obufuzi n'ebibiina bino batandikawo baagala kusembera ku Lusuniya so si kutwala ntebe ya bwa pulezidenti eyo baagita eyo bagimulekera omukulu tojja kwewuunya mu bbanga ttono nga waliwo abanuupu abakoze omukago mu nkukutu balwanyize muli nga bagukoze naani n'ekibiina ekiriwo ekirala kyonna naye NRM ne Museveni nga banuupu manyiyo abaali bagukoze ne Kiraawo n'abayuwa eri ne beesika kakati okugenda kwe mu Canada kwabadde we batudde mu Canada mukyala bamuyita Emmanuel Immaculate Nakawooya yangaye babadde bajja ku $300 meka interest okuyingira kati ye ekyadde kimututteyo kuwa Bobi Wine petition nti omu ku bantu bamutambulira ku lusegere babiri bamubba nayogera ko wayisa mufumbiro nayogera ko Nalukoola bamubba batya omukyala oyo yava muno 2017 yaleka mu looya we amanaging ettaka lye looya we n'amuweerera n'afuna PhD n'amufuula farm manager akolagana n'omuntu bamuyita Bukenya ng'agamba baafuna powers okuva omukyala oyo Immaculate batunde ettaka eryo omukyala oyo wankwataganya ne muyambako okugenda ku poliisi nga agamba ogwo omukono si gwange baverifyinga omukono guno gwaleese naguli ogwakozesebwa ku biwandiiko ebikyusa ettaka lye ani abikola ono looya gwe yaweerera n'abalala mulala bamuyita Sam Ositi n'omulala kati batandika okutematema ettaka balitunda afuna temporary court injunction omulamuzi agenda ku site n'abayimiriza omulamuzi atali ku site n'agisazaamu oluvannyuma nagamba bagikola mu bukyamu naye nga tamanyi kiri ku site bamuyita Kazaalwe
Kama kiri ku ground. Ku ground. Kati 222 omukyalo yagula apangisa awa instructions Elias Nalukoola nga munnamateeka okugenda alwanyise bannamateeka ababbi ku ttaka lye. Awandi amugamba teekako injections 5 kwadde milioni 15 buli emu yateekako ku emu zo yasasula cash ziri n'amugamba instructions fee milioni 10 n'asasulako 9 mu 2 via bank transfer ne document yazikulazeeko byonna mbirina bagula ettaka basigalayo balance milioni 65 bazikwasa looya we Nalukoola batunda ettaka waliwo access ku ttaka eryo yunula ebalamu milioni ebi agamba nazo yazitwala Nalukoola ebbaluwa mukyala jajimpa Nalukoola nazo yazitwala ate kyenjogera sikonjera Nalukoola mumanyi mukwano gwo bwamala okuwangula bwe mupinze namufunira omukyala omwami bamuyita Nathan mukwano gwange ali mu UK lije eddwaliro lyeyaggulawo n'ettaka lye kati we yali alitadde ku kalina maaso naye nga lyoli omwami ow'Amerika ne babiyingiramu military omujaasi military officer mwanyina w'oyo omukyala n'agamba tugenda kukwata Nalukoola tukwate n'oyo omuwala yabbye ebintu bawoninge nimbawoninga Nalukoola yaliko hijja nimponinga oli nga manya ajja kutwalako oli kati Nalukoola bwe mutwalayo nga balina okujanjabirayo abalwadde be baali komendinze ku bwereere oba ku ndwadde ennene ku ssente ensaamusaamu nga ye ateeka omuntu mu ddwaliro nagamba gova mu lukaki kyalo ki ne bakujjanjaba kati bwe yali guddewo yayise principal nze yali mufunira teyampise tewagenda teyampise wabula bwe mubuuza omanyiko kyava mubuuza nti mukwano gange ndaba erinnya lye wano mu bubbi bakuwaayiriza oba kituufu mukazi ono yakugoba milioni 15 ogoleki naye gamba tiwakola mulimu nagamba nali nkola nali nakateekako kaviti emu nangoba nemugamba ate zino 65 nagamba ezo bazimpa nagamba tatunda ambuulire wenzisa nzikoleki omukazi amuwandiikira tazimuddiza omugamba ntirinde omusango gugwo waliwo omusango oguliyo nemugamba ate zino 92 ez'okukola agamba tiwakola mulimu naga ti siraaki senga omuntu akutwala mu hoteri nakugulira engege ensiike oba enfumbe nga nnamba n'olyamu eriiso oba ozizza omusango nemubuuza kitegeeza ki naga naawe oli osobola okwetaputira nemugamba nti kyentegeddemu tibali ababbi babba kinene walya liiso 92 liiso koye naga entegeerayo kati bwe nkuba story neteekamu comment eyo yampa WhatsApp message badde nkunyiigidde naye nkukwasizza Allah kati siraje kati neringa party ndala Waiso ayingiramu atya mu ebyo kubanga yagenda Waiso omukyala amumanyi Waiso wamumanya amusondera ku mbaga wamanya ku mbaga ya Waiso nagimanyako amusonderako sente eziwera bagenda kukasuze katya nga kagenda kufa kubulako $100 mukazi n'aluweereza kasuze katya kati Waiso amugamba ngenda kuyamba okulabanga abantu tebatwala ttaka lyo ngenda kufunira balooya manyi ono manyi abalamuzi manyi agenda okutuuka agamba nti nga Waiso yeegase ne Nalukoola mu kubba omukazi w'ettaka ye petition gyagenda okuwandiika kati Waiso gwe sinalaba ne Nalukoola namuweereza ku documents ezimu kuzo namuweerezaako kwota ezimukwatako nga yaŋŋamba nti siri looya we ate nga ndaba agamba nti nkyali looya we nga ne byakola eri bwe baamuwa obwa looya okukyusa teyawandika bbaluwa change of advocate yawerekeranga bali ababbi ne bawuza ye ng'atuddewa wali ng'alinga azze mu kkooti okulaba obulabi yes nebibasavinga tebabisavinga Nalukoola kati kyenategeddeko kyeninda okuba mu stamp nti yali akolagana ne lokyafaamu eyo nga hanazze eri nga bwolaba alaka nga yali akolagana
ekiwanuka ne Lord Mayor Lukwago bazze bawo Kasegona kati yasigadde munono Katumba nenga abamu bagenze gibalaga kati yembeere ekola ki kati biri ebigambo byayogera kati linda omukyala yamala nafuna Kyagulanyi bwe yayingira mu kifo ekyo Canada yamala namusisinkana namugamba ebigambo oba teyafuna opportunity yakwata ebisatu nabiwa omuntu agenda ayingira mugenzi mukyala mulwadde aina trauma ne teri ku mutwe nena Lukola bwe yali yadda ayogera n'owa mawulire omunyamugambye oyo mukazi mugende kompola omutwe gwatabuka omutwe gutabuka omujjako ssente era niwe guba gwatabuka waliwo eddwaliro wano lifaalo nene muna Uganda yaleese eddwaliro Entebbe naye nga terikola kufe banaku likola kubagaga nga Kiwanuka ono gubalanga ono wakabozi kubaja ssente nyingi balimalirizawo Entebbe ligenda kuba lya kusula mu bitanda naye balina ne outpatient side zegeya zeno bobina bituse tunabyogera kitegeeza eddalu lina eddagala lina level atera lina ye Dr. Kiwanuka yangamba buli omu mulalu kisinzira ku level yo livo alinga kati simanyi oba eya mukazi lisinga ya Nalukola oba ya Nalukola kati bwe yawa sente okuyingira mu venue eyo yasobola okufuna opportunity era Bakyagulanyi yangambye babaddeyo ng'ayingidde ng'alwana ku petition nga nangamba bwagiwaayo agenda kugimpeereza tujja kuba nayo next week bw'aba agifunye olwo ate comment nagifuna ku principal obona amufuna otya ne Waiswa yeso omufuna principal naye afunika ate lwali tafunika principal nali mufunyeko lwakuba olusi oba kuyingiza lulu mu kibiina so wasembayo kumufuna yangulira akakofiira nakanyambaza nanga gyatulwanyisa omusajja obadde tulwanyisa babiri nemuganirize naye kati ndi ku lubalaza nkyali mu Nuupu naye ku lubalaza gambira ddala nti wavaayo bagenda mu ky'olusaniya omanyi Munyagwa naye yatandika ekibiina ky'olusaniya wakitegeerako Munyagwa kibiina kye kabonero lusaniya simulabye jjo naye mu SDP mpozi yali meeya era be bameeya babiri betwafuna mu SDP mu bbanga ettono oyo n'Oweerugazi Aseya yali national chairman ng'alondeddwa na binoonya abantu abasukka mu 100 era nze nali deputy spokesperson wa SDP ng'amyuka meeya Weerugazi so tumanyiganye era namusanze wali Jakalanda meeya nangamba wano walungi olaba naawe ojjawo naye yabadde agenda kugwa mu kiti yaguzeeyo komaniki Man's Party yadde alina gy'agenda okugula eyaguliddwa NPP National Peasants Party yaguliddwa Honorable Nsereko Ecological Party of Uganda nyini yali Rwanda yangambye omusajja twateesa atukulembere naye nga si fulaga bayaya yeewadde fulaga bayaya n'abantu bange n'abagoba ngenda mu Electoral Commission musajja ki kubisazaamu eyamuguza bigenda kubanga ebya Nuupu ne gundi ogamba nyini eyani yababa Munyagwa oba eya Nsereko era kati nenya Nsereko kumugamba nti Rwanda butakwata fulaga yakyo Nsereko yagoba bonna be yasangamu nesimu naye balina agreement nga mulimu n'okumufunira motoka ennene ensajja naye abeerenga omuntu nga president naye kati n'amasimu tagala ki tagakwata agenda kukola nga gundi ngani ono wa Nuupu yaguze kibalama kiteza kati Nsereko agenda mu lutalo nga bano era natumye Munyagwa noonyeze Nsereko obuulire akabi akajja tosobola kulaba muntu ng'agenda gwa mu nnyanja n'otamutaasa bw'aba asobola okutuukiriza byagira n'abantu be bonna n'abamugobako n'aleeta ababe abo abantu ababe yaleeta tebagira mu delegates conference delegates conference party empyo zimanyi kati obwa president wagiriko delegates conference wagiriko sina gye nalimbaddeko naye yapiraawo ate oyo wamazima ekituufu amazima gali nti sente weeziri kati ng'ogyeko zino zibagenda okuwa bino ebibiina simanyi 7.5 nabana abawandiisi abajja bawaayo sente ezo kati waliwo babulooka ababikolamu kyova olaba n'omuyimbi yaani ono naye ye president Station Mayanja National Peasants Party bagenda kuyingira naye oyingidde otya okifunye otya kuba kati okuwandiisa ekibiina si kyangu okugula ekibiina ate kyangu ekyaffe bakigulako ekyeSDP Bukenya yakigula vice president netulwana nekitulema nze nempanika nenvaayo kati kyo kyalaga buuza aba Electoral Commission nti abasajja tebalwanyisa bafunye obusente butono milioni 4 kati kyalagawa gundi yakirwanira okusooka nabiira nga gakiki oluvannyuma bwe yakita
Kenya ne bakimujjako n'agula empewo kati kirina Lubowa yakyakirina Lubowa nali mu DF oli waliwo jene yasema kuba president n'agula ekirala ate nakyo ne bakimujjako Biraro n'amaliriza nga yeesimbye talina kibiina independent. Yes. Kati wadde ngamba ebigambo byoli bye yayogeredde Canada ebigambo wabulamu senior advisor okuhandolinga speech gyokolerweru kibabadde bamubuuza si kiyazeemu ate nga akyewaaniramu tulina ensenga bamubuuza police zo tugenderaawo kubanga Bannayuganda kati baagala kyenyi nibo batwala omusamize nga asobola okujjako Museveni bamugoberera bamutwala boka sitobagamba nti ono yagenda osobola okutwala omusajja n'oleeta Vix Kwingo kyobola baga tuli protest vote etegeeza nti olonda omuntu nga Katumba oye okunyiiza oli bemulonda naye naye olonda Bobi Wine olonda ne mupigo campaigning ne meya eyo teba protest ekigambo nga batakitegedde nali mu America waliwo ekigambo kyenda confusing nga bagenda okugula ekintu bagamba mumpe balance nakandi bagamba nti teba balance osaba change kuba kyenyinza okuva ku zobadde nazo netukuwa less balance ziri zennyini bakuwa ko omutwalo bakuwa 10 ye balance naye wano tukyogera mu reverse kati bitulikuwa report eyo sokoddemu ginoonyerezeko eya Nalukoola nja kujikujirira wayiswa n'abalala nfulumiza bino nga nampa comment musuubira okumpa comment bana bimuwadde nga musuubira ajja kumpa comment. Kale wonna babadde osinzira okubeera nga otulaba olwaleero ne Siraaje Lubwama tukomye wano tujja kutandikira olunaku olulala akuuma takuumira mpeera.